Mu budde obwakalasa mayanzi omubaka omukyalo wa Kampala Shamimu Malende atonye ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe ng'ava mu ggwanga erya Kenya gy'aludde ng'ali mu kujjanjabibwa olw'ebisago by'agamba okufunira mu kavuvuŋŋano akaaliwo nga Paalamenti yayise ennongoosereza mu tteeka ly'emmwanyi. Ku kisaawe Entebbe n'asanze abawagizi be bamulindiridde era nga bamwaniriza mu mizira wakati mu kumukolisa okussuuka obulwadde obubadde bumumazeeko ebbanga nga bumubala embiriizi. Malende bw'ati asoose kwogerako ne bannamawulire nga tannaba kwessa mudde ne kwolekera Kampala ng'era bw'atyo asoose na kusiima Katonda amusobozesezza okudda ku butaka ng'enkuyege zikyamukubira enduulu ng'era asiimye n'abo abazze bamulambulako mu ddwaliro e Kenya omuli ne mukama we mu Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Thank you so much. I'd like to thank His Excellency the President Robert Kyagulanyi Ssentamu and Mami Babi Itungo Kyagulanyi. They were very much part and parcel of my airlifting process to go and get further treatment at Aga Khan Hospital. During my stay in the hospital, the President has been calling me constantly and counseling me and praying for me together with Mama. Ono yeebazizza n'abaamuziikirako kitaawe Muzeeyi Alhaji Jamal Malende gw'ataasobola kuziika olw'okuba nga yali mu ddwaliro ng'attunka n'obulwadde mu kiseera ekyo. Malende era alaze nga bw'agenda okuddamu okulwanirira ekifo kye ng'omubaka omukyalo wa Kampala so nga ate era ategeezezza nti akomyewo ng'asazeeko enviiri ng'akabonero ak'okunyolwa olw'abantu abakyali mu makomero olw'ensonga z'ebyobufuzi era nga wano aweze okutandikira we yakoma ku nsonga eno ng'alwanirira eddembe lyabwe. I returned today in Uganda with a peaceful protest in favor of our political prisoners. I decided to cut off my hair as you see it and also get clad in this prison-like attire to show solidarity with those prisoners. We want to tell them that we are with you and we are standing with you and we despise any kind of persecution that is being put against you. I call upon all Ugandans. Oluvannyuma ng'ali wamu n'abawagizi be ababadde mu ngoye ezeefaananyiriza ez'abasibe asimbudde okwolekera ekawempe mu Kampala ewasangibwa amaka ge. Kyokka babadde batuuka e Katwe poliisi ne basalako ng'era ekiddiridde gabadde masasi mu bbanga okusobola okubagumbulula ng'era mu kavuvuŋŋano kano akabaddewo poliisi ekutte omubaka Malende kussa n'abamu ku bawagizi be ababadde bamuwerekeddeko nga n'emmotoka ono mwabadde esikiddwa n'etwalibwa ku poliisi e Katwe. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luuko Weesigire ategeezezza nga bwe bakutte omubaka ono olw'okweyisa ng'ekitagasa era n'ategeeza nti bakyanoonyereza ku nsonga eno. Nti poliisi e Katwe erina abantu 5 n'emmotoka 5 byekutte oba abantu abakwatiddwa era nga essaawa zino omwaba 5 mulimu omukyala Shamimu Malende agambibwa okuba nti nno yakoze olukuŋŋaana oba okutambula okw'emmotoka n'abantu era kireseewo akavuyo nekisikiriza abasirikale okujja okuba nti no bamwinganga. Abantu 5 bakwatiddwa kwabo kwe kuli Shamimu Malende ebisingako kwabo abalala baali nabo tujja batulibwa.